ng'abantu bangi nnyo abajja okundaba awo, abasirikale ba poliisi, abantu ba bulijjo nga tebabakkiriza, naye nga bo bali baŋŋamba nti ky'olina okukola weeteeketeeke wa gy'ogenda okulaga, kubanga abakulu baasazeewo balina okukusiba. Tosuubira nti ogenda kufuna beyiro. Era nze bagenda okujja okutiita omulamuzi wali eri okulaba nti asoma byasoma, kanso waffe Lumu n'abalala benjagala okwebaza ennyo, kanso Basaalirwa, kanso Namuleme ne kanso Lumu. Kanso Lumu bagenda okujja wali nga ffe twakitegedde dda nti nze sigenda kufuna beyiro kubanga bano baali bamaze okungira. Era omulamuzi ogenda okwogera nti baliwo abashurities abagenda okweyimirira bano ate ne bamutega akakodyo mbu bannaffe abalala simanyi babagaanidde ku geeti bashurities okujja okuyingira mu kooti, nga nze nategedde dda obukolomooni obuzanyibwa kubanga abakulu bajjanga eri nga bambuulira kyeneebaliza abapoliisi abamu abakyali n'ensa nga bambuulira nti essimu ezikubibwa zokka awo ezikubibwa ne state ato ne bamutiisizza n'omulamuzi na bonna nga zonna zikubibwa nti Lutamaguzi mu mutwale mu Komera. Naye neebaza era nti kyowakubadde bino byonna byakolebwa nti abantu baffe ab'e Nakaseke baayimirira nange, abantu b'e Semuto, abantu b'e Kapeeka. Nze olutalo lwendimu lwa banene mu gavumenti abaagala okutwala ewaffe Nakaseke yonna, baagala kutwalayo ettaka. Abanene sijja bba bagamba naye ffe abantu b'ewaffe Nakaseke babamanyi abazze okutwala ewaffe abantu. Olutalo olwokubiri lwennina ye muwanika w'eNRM oyo gwe bayita omukazi Namayanja, nziguddeko olutalo ayagala kunzita. Era abantu b'ewaffe bonna bwe mbanga nfudde oyo omukazi yajja okuba nzise kubeera yabadde alagidde n'okunkuba amasasi e Semuto. Enkiiko ze zonna zaatuulamu zonna banne babadde bajja nga bambuulira information. Nze simanyi kye nakola mukazi oyo, era abantu baffe nze nagambye maama wange nti bw'olaba nfudde oyo omukazi gwe bayita Rose Namayanja omuwanika w'eNRM yajja okuba anzise, yeekobanye ne bali bakama abo abaagala okutwala ettaka ewaffe bammize omusu. Naye sinnaba kupowa kubanga nga bamaze okututwala mu kkooti, bambi baali bakutteyo abaana abalala. Omulamuzi ogenda tusomera emisango nga ffe tumanyi byonna ebyali bigenda maaso n'amasimu gonna agabadde gakubwa. Era bw'oba oli mugezi ng'olina kwaba abanene be mwalaba mu kkooti, osobola okugenda mu akayivusi y'amasimu n'olaba oba amasimu g'abo abantu abo tebaagakubako ku ssimu zaabo be twali nabo mu kkooti. Bagenda okutusalira okututwala mu Komera nga ffe twamaze dda okutegeera. Naye kyenjagala okubayitiramu, waliwo ekitta abantu nga bamaze okutukwata nga batumye beyiro, kuba nze nali nkitegedde nti bagenda kutuwa beyiro, nga bagaanye ne bashuritizi babali abaana abalala, baagobawo bannamawulire bonna ab'amagye ne bajja. Of course mwali mulabye ekyali kibaddewo. Baafuna oyo omusajja gwe bayita Kitaka DPC atwala Nakaseke ng'akolagana ne bakama be Balozi Namayanja ne gurupusi zaabwe endala. Baafuna patro zonna eza Luweero n'ez'e Nakaseke. Patro zaali zisukka mu 12 ne baleeta n'ab'amagye okuva wali ewa Salimu Sale Kapeeka ne babayiwa mu Nakaseke ne bakuba abantu bangi nnyo mu Semuto. Bambi waliwo n'abantu bangi be baawamba okuva mu mayumba gaabwe Semuto ne babatwala, era n'abamu bakyali mu makomera. Tubadde tetunaba kubanunulayo yadde nze navuddeyo mu Komera ne bannaffe abamunsuubira ngenda kufuna ssente by Tuesday oba by Monday okulaba nti bannaffe abo banunulwa. Nga batukutte banteekako empingu. Omusajja omu omusirikale n'aŋŋamba nti lwaki tova ku basajja bano kubanga bamaliridde okutta. Ne mugamba nti sirina musango gwe nakola yadde ontaddeko empingu. Ne baleeta patro zaabwe nnya ne banyingiza munda. Bannanga abalala ne babateeka wansi wa bipatro abaana abalala be baali bawambye. Bambi babawamba tebalina musango, ekyali kibavunaanya mbu kusanyuka nga bategedde mbu Lutamaguzi alina gy'alaga okukola bulungi bwansi. N'abalala bwe baasanganga ne gundi n'enkofiira za Bobi Wine, be baasanganga n'ebipande bya Bobi Wine mu nnyumba zaabwe, baalinga babajjamu mu mayumba nabo nga balina okubakwata okubatwala. Ffe nga batutadde ku mmotoka batutwala, baagobawo ab'amawulire bonna ne bayiwawo ab'amagye. Abo nno be bakulu abaalwanirira emirembe Nakaseke ne bayiwawo ab'amagye ne banteeka ku mpingu ne bagenda nga bantambuza mu Komera. Abamu baali balowooza batusibidde Wakyato. Buli Komera eryo kwe baatuteekanga nga tebaagala bantu bamanye wa gye baali batusibidde, nti bakama baabwe baabagamba nti mugende nga mubateeka ku makomera ag'enjawulo, Wakyato, Kiwoko, Kasangati,
eyo yonna nga batutwala beefuula nti wagenda tusibira nga bamalawo akaseera nga bwe baweta kumala. Naye ekyasinga okunyiga ennyo bwe twatuuka eyo emitiya n'obudde kiro nga tutegedde kuba bwe twatuuka e Kasangati nga tumaze okugenda ku makomera gano amala, abasajja b'e Kasangati waliwo abasajja abanyankole nga bayomba nti omusajja ono gwe mukutte gwe mujja muteeka mu makomera bw'anaabafunirako obuzibu awo, kubanga ffe tetumulabako musango gwonna, bwe muba mulina entalo zammwe ze mulwana temugenda musibira wano Kasangati. Ne bayomba nnyo. Naye oli omunnaabwe omulala omusirikale ow'amagye n'abagamba nti baatulagidde tumutwale e Kalangala, naye ndowooza obudde bugenze tubadde tusuubira okumusibirako wano nabana abasiba abalala. N'agamba nti muba mumutwala Kalangala oyo omu ow'amagye, bwe muba mumutwala Kalangala mumutwale naye temugenda kumuteeka wano kubanga ffe tetulaba na charges kiki ze tugenda gira bwe mugenda kubateekera wano n'okutuleetera commotion. Kati ne banzizaawe ebbali mu patrol zaabwe nga waliwo patrol y'amagye n'eza poliisi endala bbiri ze bandekedde, patrol endala ey'okuna ne bagiteeka wali nga ndi ku mpingu. Imagine kuba poliisi abo be mulaba bakaaba obunaku nti tebalina ssente, omuntu omu nga bamwetaddeko patrol 3 ey'okuna bagigyeko bagiresaawo nga kuliko n'ab'amagye n'endala eno naye nga tebaagala bantu bategeere nti bampambye kubanga ono yantuulanga wano na wano. Kati baalinga badireyinga obudde nga simanyi wa gye bantwala. Bwe tutuuka mu kkubo eyo ne bayimirirako ne batandika okwogera ne bakama baabwe ku simu. Kakati tuba tugenda nga simanyize wa gye bantwala ng'obudde buzibye. Nasoma ku bupande ngenda okulaba nga tuli mitiyana ku bupande. Waliyo ekiyumba kye battiramu abantu kirabika ki safe house bwe banyimiriza ng'abantu bakaaba nnyo waawe ng'omuntu akaaba emirundi nga 8 n'asirika, naye ng'eyo kirabika kiri mitiyana okubanga nalinga neetegereza ng'ono atudde wano na wano naye nga neetegereza nsoma obupande wa gye tuli. Kati we twatuuka awo ne banzijamu kwogwo oguyumba ng'abantu bakaaba nnyo nga wawunya nnyo ne banzijamu ne manya nti obwange buwedde. Ne ngamba omusajja nti sebo yali antaddeko kuno oguuma guno, nambuuza gwani, ne mugamba nze Lutamaguzi Semakula. Nambuuza ye gwe Hon.Lutamaguzi Lutamaguza, ne mugamba sebo yenze Lutamaguzi. Nangamba waki bano bakuleese wano? Nambuuza olina kye waliddeko, ne mugamba asirina kye naaliddeko. Naye nga maze okufuna information y'omusajja oli gwe baali basse yaŋŋamba nti tobaako n'akantu koolya nga nkyali mu Komera e Butalangu. Ne mugamba nti sirina kyenjagala kulya amaanyi gampe, n'anteeka kuno okuuma ne gunyiga kuno era ennanka zino zinnuma nnyo. Nambuuza ye gwani nze Lutamaguzi, n'aŋŋamba gwe Lutamaguza. Kakati bali banne ne bamugamba wacha nanjijjako ogwo oguuma. Naye ng'awo mwekyo ekikomera kirabika ki safe house balabika battirawo abantu kubanga abantu bakaaba nnyo nga bali omwo bakaaba nnyo naye ng'akaaba ennyo ogenda okulira ng'asirise. Kati omusajja omu n'amugamba nti tumutwale Kitalya, naye ng'oli abagamba nti kakati oba tumutwale Masanafu, tumutwale simanyi Masanafu. Oli n'amugamba no, we had directives nti alina kugenda Kalangala naye ffe tetulinaawo transport, bano baba batukaluubiriza bamakinga emirimu gyaffe very difficult. Kati oli omusirikale omulala n'aŋŋamba nkwetondera eno embeera yonna eriwo naye bano bali mu kukola mirimu gy'abakama baabwe naye nkulaba tolinaawo musango. Kakati n'aŋŋamba yimirira, nenyimirira nga mpulira seewulira bulungi kubanga muno ekyuma kino nga kinyize muno nali manyi nti we bagenda okunzitira. Kakati nga namuno sisobola kugira bulungi olwa DPC ogumundu gwe yankuba n'oli omuyambi we, DPC gwe bayita Kitako we Nakaseke, n'oli omuyambi we gwe bayita Mbabazi, we yanninya nnyo ng'agenda nga ntuga nga bwansika obusajja bwantuga bwansika obusajja. Ne bwasebo kakati why are you squeezing my private parts? N'aŋŋamba ojja kundaba gwe. Kakati nga wano mpulira muno munnumanya era munnuma muno mpulira ng'alina ekiyinja muno munda mu lubuto. Nga maze okutuuka eyo omusajja agambye nti mumugjeewo wano bantwale, ne bakwata banvuge bantwale, naye nga manye oba bantwala wa n'endowooza oba basazeewo bantwale egendi gye baali bagambye e Kalangala. Kakati ngenda okulaba nga banvuga nga basooka bayimirira eyo mu kkubo nga ngenda okulaba bantwala ku gukomera ogwo ogunene nnyo. Kakati omusajja bamuwa instructions nti batugambye no one is supposed to see him okujjako abaayiso bokka be bakkirizibwa okulaba ono Lutamaguzi. Ne bayimirira awo ne beegeyaamu we nali ne banyingiza mu gukomera
bwe banyingiza mu gukomera ogwo gwe muliro ogw'Ekitalya eri ye Guantanamo Bay eya Afrika bwe banyingiza mu kasenge twalimu abantu nga 306 nga batutadde nga buli omu ali ku kabirizi ka munne. Kakati gye nasanga n'oyo omusajja gwe bayita Dodo eyamenya ekyaki y'omundeeba kati mba naakayingira abasibe ne boogera nnyo bannange Lutamaguzi boogera nnyo kati banyingiza mweri ekkomera ng'abantu tebalina we basiza nga abantu bangi nnyo tebalina we basiza tewali alina masiki nga baba bakandeeta ne baleeta n'ekimotoka ekirala nga kijjudde era abasibe ne tubeera omwo mu kkomera kakati ne batuddamu tubala nga bakoze firimbi tugenda okulaba ne bagamba okusooka bagamba tuli 306 tuba tuli awo ne baleeta n'abasibe abala ne bagamba tuli abasibe 308 naye nga mu kkomera liri lye bakusibiramu eri Ekitalya bannange waliyo ekitta abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga mwe kye mutannaba kumanya mu kkomera ly'Ekitalya gye baatusibira ng'abantu bakuba emira nga tolina wosiza wenna otuuya nabwo oti munnaakuli ku lubirizi n'ekiro bwe muba mwebase buli omu nga yeebaka ku kabirizi ka munne tewali alina face mask tewali alina ki naye ng'obuuza abantu nti gwe bakwatidde ki nti munnange nze baakukwata mu kafyu maze wano emyezi 6 bwe batukwata eno tebakukirizaayo simu n'emu tebakukkiriza kubira muntu oyo yenna simu nga bakubeeza omuntu omulala omunasanzeeyo n'abaana abalala bwe basanga n'enkofiira ya Bobi Wine bakuteekako musango gwa njaga enkofiira eya berezi n'emyufu bwe basanga ne t-shirt ya Bobi Wine tebakuteekako nti twamusanze ne t-shirt ya Bobi Wine bateekawo etteeka nayo njaga bwe basanga ne ovulo ya People Power nga bakuteekako nagwo musango gwa njaga era abaana bali eyo bangi be bawamba bamaze emyezi miyitirivu nnyo teriko ekoti tezibayitanga tebamanyi bifa waabwe abala babawamba mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo kakati ng'abaana bamaze okwogera nga bandabye ne bamanya nti Hon.Lutamaguzi gwe bawasibye naye ne batandika okukaaba ono n'agamba nti nze nali ngenda waka nga ndi mu kibuga ne batuzingako ekiro ne batusuula eno abalamuzi basebo ne bannyabo bakoze obutali bwenkanya bungi obugenda maaso wano mu ggwanga mbu mwami Museveni yabagamba nti mubasibe naye temubata kati kye basooka okukola akakodya abalamuzi ke bazannya bagamba nti tugenda abasibe bonna tugenda kubateeka mu kooti naye temukkirizibwa kugenda mu kooti eri dive bateekawo gu TV guli awo nga bakizanya tekinikale gu TV baba bakaguteekako n'abalamuzi nga batudde wali nga bagamba network evuddeko muddeeyo mu busenge bwammwe bwe batagamba nti network evuddeko nga bagamba amasanyalaze gavuddeko n'osanga abantu bamaze emyezi 7 abalamuzi tebabayitanga n'omubuuza gwe nti munnange ffe omulamuzi bukyatu atusindika eno taddanga mu kutuyita tulinda oba bali tuta oba balikola kibannanga abantu bali eri kyembadde njagala okubagamba kye mulina okumanya abantu buli mulambo ogugwa nga baguzinga mu kabulangiti ekiro ka tractor nga kajja nga emirambo gyonna bamala ogizinga mu bulangiti nga bagiteeka eri wansi babiyita bibanka emirambo gye bazinze mu bulangiti ekiro ka tractor nga kajja nga bagisuulako kuli nga kagenda bwe kagenda ng'ate kakomawo ku makya ne bubulangiti obwabaddemu emirambo nga babuddiza abasibe mu baba beebaka kakati bwe kityo ye continuous process eriwo naye ng'abantu ababatta sibakulira amakomera babaleeta babasambye poliisi ebasambye abalala amagye gabasambye nga baba basuuliraawo kati oba oli awo nga bagenda buli woodi bajjamu emirambo egyagudde bagiteeka mu bulangiti nga bagiteeka ewansi mu bubanka ekiro bw'owulira ssaawa nga 2 ka tractor nga kazze nga batandika ogiteekako nga bagivuga bagitwala kati ku makya nga ako ka tractor nga kakomyawo emirambo gye batwalidde mu bulangiti nga kakomyawo bulangiti ze batwaliddemu emirambo nga bagiddiza abasibe beebakweko kuli kakati eri bwe baba babasibye buli lunaku Ekitalya abasibe babiri babawa haafu ya tampeko y'amazzi gye mulina okugabana haafu ya tampeko y'amazzi buli lunaku baddira abasibe babiri gye babawa ne mugabana tewali kunaaba mumala ennaku 3 ennaku 4 nga tewali kunaaba ne mubeerawo kakati baddidde abantu bali eri n'osanga oyo nti ffe baatuwambira gindi bonna bali muli bassebo ne bannyaba ekiri eri era nsaba palamenti ya Uganda bw'ebeera nenkanya etuukeko mu kkomera ly'Ekitalya bagenda okulaba nti mu Africa tulina mu Guantanamo Bay. In fact it is genocide going on.
nze trauma gye nafuna kwekyo ekiyumba kye banyimirizaako emitiyana bwe njigatteko ne trauma gye nafuna nga ndi mu Komera eno kubanga okumanya neewuunya nnyo eri bwe babawa ebijanjaalo abasibe be banaalya baddira ebikongoliro ne babikubamu ne kasooli ebikongoliro babikuba ne kasooli ke kawunga ke balya ekikongoliro bakiyita maize cob omuntu tajja okutegeera amangu maize cob gye bagatta ne kasooli ne babikuba wamu n'embizzi bwekiri ebyenda byayo bisobola okuyulikamu bebawa abantu wali eri abakulu bano abafuga eggwanga nze bwe ntuuka wali bansindikira ebitongole bya ISO bawe etteeka wali eri ku geeti nti tufunye essimu ez'enjawulo n'amateeka ag'enjawulo teri muntu yenna alina kulaba omusajja ono Lutamaguzi gwe baleese wano okujjako nga tufunye essimu okuva e Kampala okujjako abayiso bokka bokka be balina okujja nze bwe bajja wali mu Komera obwedda bajja nga ab'enjawulo nga banziza wali ebbali mu kasenge bakubuuza mulina kye mupanga ne Bobi Wine yeye wamwe nakaseke twafunye information gye mbagambye oyo omukazi omuwanika w'enaale mu Namayanja gye yabawa mbunze ndi mukulikulutinga ba veterans abazirwanako mbatwalira Bobi Wine ne tumukunde waliwo gye babatendekera balina kye bakola nenga nze waffe nakaseke sirina mu veterani yenna gwe nalindi kulutinzeeko nga bajja ab'enjawulo ne bambuuza pulani gye tulino ne mbagamba nti basebo ne banaaba banzise wano kuba nkimanyi obulamu bwange simanyi gundi zonna gye zirimu ne banaaba banzise wano mujja kunzitira bwereere nze sirina recruitment gye nkola nakaseke era mugambe ne mwami Museveni yadde mugambye nti abanene be banneetoolodde mu mugambe ne bwana abanzisa ajja kuba nzitidde bwereere nze sirina muntu gwe ndi mukulutinga nakaseke nti mutwalira Bobi Wine ne tumukunde balwanyise gavumenti ye oyo omukazi Rozi Namayanja omuwanika w'enaale mu n'omupango gwe yali ampangidde bankuba amasasi wali essemuto kuba nali n'omuvubuka wammwe oyo omu mwamulabwa ONBS ne yalaba yaliwo wali eri n'abannamawulire abalala abamu baali batuuse wali nebo balaba amasasi agankubibwa n'emmotoka yange gyeri gye baakuba amasasi nze baali badde banzitidde bwereere era ne mu kutuuka wali ekitalya akkiriza nti waliwo ekitta abantu ekigenda maaso there is genocide going on in our country but it is very silent abavubuka abateeba emyaka 17 18 30 bonna babatadde mu makomera bonna bati n'obuuza nti lwaki abalamuzi tebabayita nti abalamuzi baafuna instructions nti mubasibe naye temubata buli bagenda okuwandiikira ab'amakomera nti bano bagenda kwapialinga nga babagamba nti naye tebagenda kwapialinga in person bagenda kubeera ku kividiyo kati olumala okuteekako ku kividiyo nga babalayinize wali nga babagamba network evuddeko abalanga babagamba omulamuzi afunyeemu ssenyiga tajja kulabika lwaleero naye nga babakuumiddeyo emyezi n'emyezi abamu famire zaabwe tebamanyi we ziri abalala tebamanyi babasangeyo ku streets abalala babakwata mu kafyu nasanzeyo omusajja eyaneewuunyisizza ndowooza bamuyita Lieutenant Kano Baabumba musirikale ng'akaaba amaziga n'akeera ku makya n'akaaba nti mukama bano abasajja be twalwanirira twakola ki mu nsi yaffe nga n'abasirikale abamu be basuubiriza nti ne bakusanga ng'oyogera nasanzeyo noono omusirikale eyayambala enkofiira ya people power eyajja ku people power in fact yawandiise n'akabaluwa nti nkamuweere Bobi Wine amuyambireko ku famire ye nti kubanga ye akimanyi talidda yampandiikidde akabaluwa kimanyi wawe nakatadde kubanga eri mu Komera bakwaza nandaweya ne baagala ogikujjamu naye obukosi ku magezi gange nze nina we nakatadde ngenda kukanoonya ndabe nga nkalaba nensangayo n'abasirikale be baakwata mbu balina akakwate ku Bobi Wine bonna gye balieyo ne bakeera ku makya ne bakulukusa amaziga babagamba teri kooti kubayita teri kooti kuwuliriza misango gyabwe naye obukosi abo bonna ali badde sibafaako nnyo abo abasirikale naye waliwo abaana abasebo ne bannyaba abavubuka naddala abava wano mu Buganda abavubuka abava wano mu Buganda kino kimukiwulire nkiddamu abavubuka abava wano mu Buganda abasajja babakolako indirect genocide bonna babajjuzza mu makomera abafa be bazingako mu Bulangiti ne babatwala emirambo gyabwe teri amanya gye babatwala bonna n'omubuuza nti nze Semmambo nze Lutaaya nze Segundi bonna babajjuzza mu makomera bali eri n'omubuuza nti wali ofunye ku bwenkanya nti munnange bukya baatutwala mu maaso g'omulamuzi n'agamba saagala kuwulira mu batwala eri abalala myezi 7
myezi 6 myezi 8 bonna bali eyo era bali mu Komera bakaaba n'ekyenjagala okusaba palamenti ya Uganda kubanze sifaayo nze ne bwe banzita Museveni ne Bwakera ne banne ne banzita kuba babadde bazze okunzita mwabakirabyeko omusajja oyo gwe bayita kitaka DPC w'ennakaze k'amasasi ge yankubye kubafa abamu ya protected by God n'abesse muto kye balabye ekyankoleddwako ne tokyaze nayiseemu ne pulaani ze babadde bankoledde nze ne bwe muba mutuse kyensaba palamenti kiri kimu mufuneeyo olunaku mugendeko mu Komera ly'e Kitalya bwe mugenda okumanya nti these people are carrying what they call indirect silent genocide to our people, especially the youth in Buganda. Bonna bali eri bakaaba n'obalaba kati waliwo gwe baasamba eyandeetedde okukaaba amaziga owa poliisi yamusamba kole bwe babaleeta ne babasuula mu kasenge ke twabaddemu. In fact neewunyiza ono omugagga w'omu Kampala gwe bayita Kalungi nabadde ndi awo nga bamuleese ng'akuba omulanga bwakulukusa amaziga ye yabadde omusibe ow'ebisatu mu kaluumu ke twabaddemu n'atuuka wali ne bamugamba yabadde aganya okwambala bino ebipale bya kyenvu n'ebisaati bya kyenvu muganda wa Kirumira bamusibye ne mutabani we bamutuusiza wali ne bamugamba sebo ojja kubyambala wano toli mu makaago ne bamukwa ne yakubye omulanga n'agamba nti basebo ne bannyabo ensi bweti bwefa naye yabadde omusibe ow'ebisatu mu 8 mu Komera nga bonna bali wali eri n'obuvubuka bwe bakwata obw'obubadiya ne bwe bakwata bano abavubuka abatalina musango bonna bwe batadde wali n'agamba nti ensi bweti bwefaanana ng'ali ne mutabani we bwe babaleese wali eri mu Komera. Noono omusajja gwe bayita Dodo nategedde nti basibu ne bannyabo ensi eno erimu ebyewuunyisa mwe muli eno wabweru. Aba State House nga bajjeewo oyo omusajja gwe bayita Dodo eyamenya ekyaki y'omundeeba nga bamwegayirira nti bw'oba totwata ssente za kifo ekyo tugenda kusiba nti batusindise eno okkirize bakusasule ssente ove ku kifo ekyo bw'oba tokikwata ojja kubeerayo eno. N'abagamba nti mwateekawo akakiiko ka Nakalema lwaki tekaleeta lipooti ate omubbi munsasula mutya. Nategedde nti bannayino gavumenti erina obubaddiya bwezannya. Omuntu gwe bagamba yamenya kyaki y'omundeeba nga bajja buli lunaku nga bamugamba nti akkirize ssente ezo ave ku kifo ekyo naye ng'agaana nti sijja kukwata ssente ezo musooke mufulumye lipooti ya Nakalema musooke mufulumye n'ebyapa nga tebamugambye nti awandiike n'ebbaluwa nga yeetondera pulezidenti. Gye nasanze n'omusajja gwe bayita Seggane gwe baateekako nti yabba ettaka lya pulezidenti Museveni ery'eggomba era nategedde nti bassebo ne bannyabo ensi eno erimu obubbi ne bamugamba nti ssebo tugenda kusasula ssente tutegedde nti mu ttaka wali wayisaamu ku ttaka lye wayisaamu katono mu ttaka lya pulezidenti naye waliwo omuggo oguli mu kibanja kyo ente za pulezidenti kwe zirina okunywera olina okukwata ssente zino tukusasule gwe oveewo ogende ate n'ekyokubiri wandiika ebbaluwa eyeetondera pulezidenti. N'abagamba nti ate nze omubbi muŋŋamba mutya nti no munsasula na kifuba ate mpandiika ebbaluwa eyeetondera pulezidenti olwo bwe mutansasula ssente zange ate ne munsiba. N'agaana ne bakomawo omulundi ogwokubiri ne bamugamba nti kale kaakati pulezidenti akkiriza omusisinkane bakuwe ssente zo naye onu kondisoni tosooka kuwandiika bbaluwa eyeetonda. N'agamba nti kangiwandiike n'agiwandiika ebbaluwa eyeetonda nga bamugambye nti bagenda musasula ssente. Kati omusajja n'akomawo n'amubuuza mu ttaka eryo oyagalamu ssente mmeka. Nategedde embu ziri yiika 407 mu samusingi naye embu yiika za pulezidenti ono ze yayingiramu zaali yiika mbu simanyi 2 ono ng'asigazaawo yiika 207 naye nga mulimu mbu omugga pulezidenti gw'ayagala ente ze kwe ziba zinywa ng'ono bamugamba nti ettaka lye alibaguze naye asooke yeetonde. N'agaana n'agamba nti kakati mbadde ŋŋaanye naye okusinziira kyendaba walabika waliwo abaagala okunzita nga nkyaliyo eno. N'agamba oba omukulu agambye ampeemu ssente kampandika ebbaluwa eyeetonda bwe yamaze okugiwandiika ne bagitwala ate ne bakomawo ne bamwefuulira ne bamugamba nti naye omanyi nti olw'okuba nti ffe tulina ebyapa ogira ogumiikirizaako obeera eyo mu Komera era ssebo naye gy'ali. Gye nalabidde omusajja omulala naye era simanyi ttaka era lya pulezidenti ze bakaayanira nalyo nga bajja wali naye ssebo bamugamba okumusasula n'empaka nentegeera nti kati waliwo obutali bwenkanya
obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye nga kyensinga okusaba ennyo bassebo ne bannyabo, abakulira amakomera si be batta abantu, kino mukimakinge. Abantu babatwala mu makomera nga bamaze okubakuba nga bagenda kufa ne babasuulira awo, ne bakeera ku makya nga babatutte bano abagenda babuliidinga. Badde nerabidde okubabuulira omuvubuka gwe baakubye ne bamuleeta ne banne, n'akaaba nga takyafuka, n'agamba banne nti seewulira bulungi naye sikyafuka, nga amaaso ge gatandise okufuuka. Waliwo siikibbe bwe bamutuusizza wali ne bamuggyamu ebikopo by'omusulo 3, bamusutaddemu olupiira ne bamufumita, ne bamuggyamu ebikopo by'omusulo 3, ne bagamba abantu be nti banoonye ab'amakomera, banoonye abantu gye bajja oyo omuvubuka tagenda kumala nnaku nnya nga tannafa, nga yenna amaaso gafuuse ga kyenvu. Ne bamuggyamu mu basibe, era nkimanyi nti we naviiriddeyo naye alabika abadde yakoze eki, yafudde. N'olwekyo basebe ne bannyabo, kino nkisaba Paalamenti, waliwo ekigenda mu maaso mu ggwanga, tekigenda kukoma ku Lutamaguzi. Ffe bakyayongera okutuwamba nga bwe mumanyi nti ffe abasajja bano, nze simanyi, nze sikerangako ku makya ne ndikuluutinga aba veterans nti batwalira Kyagulanyi nga allegations. Bankutte mu kooti bansomera emisango 3 nti nakubye olukuŋŋaana, kyokka gwe bagamba nti yakubye olukuŋŋaana bamukwatidde ku nsalo ya Luweero ne Nakaseke nga we bayita Wakasanke, nga sinnatuuka na mu kitundu kyange. Bwe bataddeko omusango nti yakubye olukuŋŋaana, bamusanze n'ebigoma byatwala okukola bulungi bwansi. Bwe bagamba nti yakubye olukuŋŋaana, bajjeyo patro zonna mu Luweero region zijje ziyiga omusajja omu Lutamaguzi. Omusango ogwokubiri gwe bantaddeko nti nze nkola ebikolwa ebisaasaanya obulwadde bwa korona, naye mu mmotoka yange bansanzeemu ne ddereeva wange, nga ziri emmotoka 3, emmotoka singa eno gyerimu eba efunye obuzibu, n'emmotoka ey'okusatu ye yabadde ey'ebigoma. Ne banteekako omusango ogwokusatu nti nze simanyi nabadde nina public address system, mbwemazeeko abantu emirembe egende ekuba egamba nti temwerabira Lutamaguzi, kyokka nga waliwo abafere eri ewaffe abasiiba nga batambuza omwe ebinaaka. Kakati tubuuza nti mu nsi tukyasobola okufuna obwenkanya? Olaba babukola ku ffe, ne babukola mu kitundu gye balwanira Nakaseke Museveni gy'aleka obuwanga, ne bakola olukujjukujju okuyiwa amagye. Neewunyizza nti ate omubaka wa Paalamenti omuyiwira otya amagye? Omubaka wa Paalamenti agenda mu kitundu gy'akiikirira. Kyenjagala okusaba Right Honorable Speaker Kadaga, ani alina otuwa olukusa ffe nga ababaka ba Paalamenti okugenda ewaffe? Abapoliisi kati tebakyakolera ggwanga wabula bali ku biragiro, nabo bafuuse partisan abasinga, kubanga eno gye bantutte obwedda bambi abamu nga mbalaba bali totally discontented n'enkwata gye bankutte ne mu makomera, naye nga tebalina kyakikolera. Kino nkibasaba, ekintu kye bayita cadreship kisse eggwanga lyaffe. Owa poliisi kaada, omulamuzi kaada, ow'amagye kaada, kakati eggwanga lyonna balitambuliza ku cadreship. Tosobola kati kufuna bwenkanya bwonna mu ggwanga. Era kino nakirabye kunze ekyambeereddeko, nene ngamba nti ate olwo abaana abanaku be bawambye bano abajjudde makomera tebakkiriza muntu n'omu yenna kugendayo eri kukyalayo. Era kyensaba Kadaga, Maama Kadaga, va mu ntebe y'obwa sipiika mulambule ku makomera, abantu babatta. Silent genocide in Uganda, but particularly on Buganda youth. Youth in Buganda are being killed intentionally, secretly, nga beekweka nti waliwo nti bawagizi ba Bobi